Alex Waiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform lunaku lwajjo lwabadde lunaku lusembayo mu mwezi ennaku z'omwezi abadde 31 mwezi gwa kusatu omwaka 2024 olwaleero nga lunaku lumu olwokuna omwezi ogwokuna era 2024. Alex Waiswa Mufumbiro ono nga deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform amyuka Joel Ssenyonyi ate nga leader of opposition yabaddeko wali Emityana mu Zaake tournament. Zaake mubaka akiikirira Mityana municipality ayina tournament gyabadde nga ategeka ng'era olaba abamu ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform naddala abayina ebifo ebirondebwamu kye babadde batera okukola ejjo twabadde ku mipiira ejja Joel Ssenyonyi Easter tournament ate nga ne side eno era Honorable Zaake era nga naye ayinayo era naye nga ayinayo Easter tournament era nga nayo tournament eno ezze kwajja ebbanga lyonna. Honorable Zaake bwe yabadde ali mu nteekateeka eziwunzika tournament eno abamu ku bantu abamuwerekeddeko kwabaddeko omusajja oyo gwolaba awandula ebigambo amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro omusajja omusoga deputy spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati no sijja kubanga nkuwisaayo ngenda kubanga nkuwa ebigambo Alex Waiswa Mufumbiro bwe yayogedde bwe yabadde Emityana naye ng'omugezi yajja bitegeera obulungi bitegeerekeka kubanga yabyogedde mu Luganda naye ng'ate message yabadde enkulu nnyo gye yatadde mu bigambo bino. Njagala gwe akyali ku Red Zone TV nga tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko akwata kade aka notification kakuyambengako kujjukiza Red Zone TV bwe naabanga etaddeyo ensonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanasooka nga okumanyisibwa oba okutegeezebwa nti kati Red Zone TV etadde ensonga yonna. Abamanyi Alex Waiswa Mufumbiro mumumanyi y'omu ku basajja abateerya ntama mu kibiina kino ekya National Unity Platform, y'omu ku bantu abatera okuvaayo ennyo n'abanga ensonga azittaanya nga bw'atera okuba nga akikola. Red Zone TV tusazeewo tukuleetera ebimu ku bigambo bye yayogedde bwe yabadde Emityana ya muganda waffe Dr. Enzyme ate ngono naye mumumanyi yakwasaganya ensonga ez'enjawulo naddala ku nteekateeka eza Honorable Zaake n'abamu ku bakulu abalala mu kibiina ekya National Unity Platform. Yasobodde okututegeeza nti omukulu deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo bye yayogedde Red Zone mwetaaga okuba nga mubiwa abantu naffe ne tusalawo katubireetera abantu mubeere nga mubiwulira. Ebigambo byabadde bingi naye twasobodde okujjirayo bino bye tulowooza nti byebyo bye bisaanidde by'olina okuba nga owulira. Sooka obiwulirize then nkomewo tubeere nga ate tutematema ensonga endala. Mawulire mangi nno olunaku olwaleero mulina amawulire ge mugenda okufuna wano ku Red Zone TV nga go gashookingamu naye katusooke n'ensonga eno Alex Waiswa Mufumbiro bw'ati bwe yayogedde bwe yabadde akyaliddeko Honorable Zaake Francis Butebi wali mu Mityana municipality nga ggalawo empaka za tournament ye yabadde emaliriza ensonga za Easter. Honorable Zaake Francis yaleese Alex Waiswa Mufumbiro bibino ebigambo bye kanzije tubeere nga ate tweyongerayo mu nsonga endala. Era ffe twebaza akatika ekibiriti aka Robert Kyagulanyi Ssentamu akanudde ne kaggulawo olugi ne kasamba amadirisa kati byonna tulabayo byonna tukola ki? Bwe tugamba ekintu emisana nga tukulinda ekiro bwe tugamba ekiro nga tukulinda emisana era gwe atali ku byaddala tumaliriza tukusanze ku luguudo olugenda gy'otalina kulaga ne tumanya nti gwe tubadde ku byaddala. Mwekirizeemu ng'abanaMityana bagenda kujja gye muli abalina embuzi bagenda kujja gye muli nga bakyusiza fesi zaabwe nga bakyusiza ebigambo byabwe nga batambulira mu boogena nga batambulira ku bubonero obulala naye nga babanajja gye muli mumanye nti egyo misota egyo miti era mugitwale ng'emisoka mugikoleko ng'emiti kubanga olugendo lwe tulimu mwe bannayuganda mbabuulira naliko mu badde ne bannabyabufuzi tulina omuntu omu akulembedde omugigi n'olutabaalo luno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teriyo muntu mulala yenna okugjako Robert Kyagulanyi ki ne buli kintu buli muntu anajja ng'aleeta ebirye era muwulire emboozi nti Buganda ebadde eteeseteese. Buganda eteekateeka pulezidenti ateekateeka deputy pulezidenti eteekateeka pulezidenti aba deputy pulezidenti kati lwaki deputy pulezidenti ayonoona ebya pulezidenti? Njagala bannayuganda twereeremu mwateekateeka dde wamwe bamugamba asaleko enviiri n'azisalako ne mumugamba ayiga okwambala essuuti kati azambala ne mumugamba oluzungu alufuuwe kati alufuuwa kati ntife tugenda kutambulira ku nsonga ki endala yonna abantu b'Emityana South ku lwaki
takiramudde asanga kidaala ekiki ekiwere ekyo ng'ebidala olwolaba ekiwere kibadde kibeerawo kibadde nze nga kyeyagaliza naye nga tewakikola ki tewakirambula tewakigamba wewana buki ono tuna abalambudde kintu akoze ki ate ge tuliko byakuzimba ttiimu byakuzimba ki muve ku bannabyabufuzi bino tuli ku byaddala era nekintu ono bw'anaaba nga ayagala kuba munnabyabufuzi nga tumugamba nedda tetwagala byaki kubanga eryaddala bw'oba n'omusambi ng'ali ku byaddala tayinza kweteeba tayinza kwaki bamwekiririzeemu ebifo byonna temulekera omuntu yenna atali ku nkyukakyuka ate enkyukakyuka erina kuba yamulera enkyukakyuka erina kuba yaki tetwamaze okweyubula twatandise okutambula tewakyali agenda tuusa mabega fetukiririza mu bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi era tumanyi ng'owewuunye abamu n'ebindi ku mugongo babaddewo emyaka ameka nga bagamba nti bali mu opposition era bakugu wa opposition kubanga ffe tetwagala opposition ffe twagala kubeera mu gavumenti eya Uganda empya era bamwe mutambula nga mwagala okudisikasinga erya opposition ebyo mutuule mu bukuukulu bwamwe bwe mumanyidde ng'eno bwe mutuule mu bukuukulu eno bwe musanga nakyemalira eno bwe mufera bannayuganda naye ku luno mwatusanze tulaba twafuna omulenzi omuto omulenzi gwe tweguliza omulenzi gwe twasalawo buli kyemukola tuba tukola ki ate bannayuganda mwebala okuba ti nammwe mwagulawo amaaso nti mutunula ne mukola ki sigenda kufukaawo bannamityana tugenda kudda tubeere nammwe tutambule nammwe tuzinge naye njagala kubeebaza nnyo bannamityana olw'omwana wamwono Zaake Francis Mutebi komishona mukawulizaako komiti waliwo akyalemedde muteeye naye ekirungi bamwita Nsanga Bisire saawa yonna tumukolako zaagadde muti beeko baana bannamityana muwulire beeko baana muwulire beeko baana oli omukyala kyeruppe neyegatta n'abeemaane basatu neyegatta n'ensoli n'emu ne bagoba Zaake mu komishoni ekyagobya Zaake mu komishoni okwegulira oluti baali bakooye okubbira mu kisenge nga tebagala kubbira mu ddiiro ne bagamba Zaake teno mu kisenge tetukyalya bulungi ne mu ddiiro kola ki okugoba bagoba Zaake Anita Amongo ng'omuntu yakaba obuwumbi 40 bafa bagoba yani kyokolaba bannamityana mu abantu wa Zaake n'atatulyamu lukwe n'atubeereramu naye neyebeereramu banayemu okubireko mu ngalo nga bannamityana pulezidenti agambye nti ajja kujja abalabeko mumuteeketeeke ebigere byammwe muteeketeeke maanyi gammwe mutandike okukola dduyiro pulezidenti ali mu kubo ssaawa yonna ajja Emityana okubalabako so okubalabako murabadamasitayiro okubalabako ebyaddala ekyo ndowooza kyategeeza kye bayita country wide tour kyetwayogeddeko wali ku mukutu gwaffe ogwa Facebook gwatugoberera ku Red Zone TV side zonna oteeka okuba nga wakiwulidde. Alex Olsa Mufumbiro bw'atyo bwe yayogedde bwe yabadde Emityana ng'awerekeddeko Honorable Zaake Francis Mutebi ategeezezza nti okuva Parliament bwe yagoba Zaake ku bwa commissioner ayogedde ssente awo akubiriza Parliament ze yakabanga yeegabira. Byonna tujja kubanga tubikuwa Red Zone TV kwoli we bali kubanga gyonna gy'osinzira okubanga otulaba gy'osinziira n'obeera nga ate ogoberera emikutu gino kyokola kya mutawana nnyo. Tugenda kubanga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo gwe kasita oba ng'otambudde naffe bw'oba tanaba kuba ng'osubscribe nga kikole mu bwangu ddala obeere ng'omu ku abo abanaasooka ng'okumanya Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna. Osobola n'otusanga ku Facebook, TikTok oba Twitter yonna ne tukuweerezayo amawulire katuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli.